wansi ssatu ffe tetulina. Oyina obwa Uganda, oyina obwa Rwanda n'obwa Canada. Ffe tetulina we tudda mukeera tutta musi kutuwamba. Mututta amataka. Okimanyi nti refugee. N'ekitawo ya refugee. Mumutta bannayuganda mumbeerewo. Era n'olire abaavu mponga byo ya mbwongo ng'agamba era Museveni muli basiru nnyo bannayuganda to the extent nekyemuwagira temukimanyi. Nekyemuwagira temukimanyi. Era bw'ati wajja obbamalawo mpaka nga muzuukusa. Era ensonga lwaki akyabakozesa. Kubanga Museveni y'ebintu byakola abikola akimanyi nti bakozesa basiru. Gwongamba otya abasajja balina PhD Museveni atandadde degree n'abanga asobola obbategeerera. N'abanga asobola obbatta nga temusobola kwerwanako. Kati Anita Among yalowooza w'amaanyi nnyo kati ali under house arrest ate gy'alibeera forever talivaayo. Abala bonna bali balowooza nti b'amaanyi bonna babuze essaawa zino bamaze obbanaabira mu ngalo. Era mmwe ne mutazuula nti omusajja bakozesa. Gongamba otya ba refugee abajja obuziba owninga Uganda almost 80%. The refugees from Rwanda now they own Uganda almost 70%. The 30s remains in the hands of those people working in the government. So we Ugandans, we have nothing. Now we are living on the mass of foreigners of Rwandese. Tuliwo ku kisa ky'Abanyarwanda. So our stay in Uganda is on mass of foreigners from Rwanda. So we don't have life and we can't say anything because we are under occupation. And in your DNA, you don't have any issue of solving political problems. The only solution you have if someone come out to challenge you. Because that is what in your DNA. You don't solve differences in a gentleman's way. Whoever comes out to challenge you, you just kill because that's what exactly you know. Nothing else. So, bannayuganda tuliwo ku masa y'Abanyarwanda abajja okuzinga ba refugee. So wakati mwe mutulowooleza. Mudidde abaana be mbafudde ba minister. Bali mu embassies. Abala bali maje, bali mu polisi, buli kimba kitutte. Be bali mu finance, be bali mu revenue, be batutte business, be bali mu mataka. Bwe tuvaayo kwogera nga mugamba mbu tubasosola, tetusobola kusosola. Kubanga tukubuulira ekituufu ky'otayagala obe, ky'otayagala kumanya ekibanyiiza. Fwe bwe mutuyita amawanga gaffe tetunyiiga, neggwe okuyita omunyala owulira ng'ekikolimo. Ekirungi nti ensi etegedde. Mwe baani tekikyaliko kubuuza. Kubanga muli family mu just mubuzaabuza nenga muli kintu kyekimu. Nyongera okubategeeza Museveni ne banno obudde bugenda tuuka nga tekyali asobola bakwata ku mukono wadde bagamba nti abattira ku liiso kubanga bimutukoze bimala. Kati embwa z'Abanyarwanda zifuna passport mu Uganda mwenyima passport. Embwa z'Abanyarwanda zifuna endagamuntu mu Uganda by indigenous mbamye passport. Aba Ethiopia balina Uganda ne passport, national identification. Nganze muzzukulu wabamu ku Rwanda tero za Uganda munyimye passport. Aba Somali balina identification za Uganda balina passport. Nze muzzukulu w'abalwanyi mu Uganda mwanyima passport. Abenetu balina passport za Uganda ne mumamna Uganda passport. Aba South Sudan balina passport za Uganda ne munyima passport mwembwa mwe. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiriki. Tuyina kweyongera kuteeka mmanyi na kulwana. Ekikutto obudde bwe kinaabuta. Buli omu ajja kunoonya waayita. Kuba twali tulabyeko ebinene bisinga ebyo. Regimu zonna ezaayitako zaakolako ko nga Museveni bw'akola. Najjuza buli wamu weetaaga okujjuguza nga tayagalawo muntu yenna. Olunaku lutuuka nga balina okuvaawo nga tebalina kye bagenda kukola. Era balina kugenda. Naye mugenda kugenda bubi basajja mmwe ne bakazi mmwe. Mugenda kugenda bubi bakazi mmwe ne basajja mmwe. Mubadde mmanye kino nabagambye. Ebbanga lyonna Museveni talondangako cabinet ng'agironda kukolera bannayuganda.
alonda cabinet olw'ebigendererwa bye ng'omuntu n'ebya famire ye. Ye tekimuganda kulonda mulalu as long as nti omulalu agenda muwuliriza. Talonda muntu agenda kukola oba agenda mulizoninga. Bank of Uganda omusajja yasemba tumusimu Mutebere yali omu ku basajja bakafulu abaddukanye b'enfuna ku mutendera gw'ensi yonna. Wabula tumusimu Mutebere yatuuka ekiseera nga bibamuleetera byakola ki yalina okukkiriza okukola ne ssente baazikimanga misana nakkiriza. Kati mbadde temwenda kye mutamanyi. Balonze abaana baabwe n'abateeka mu ministry eziri ku lusho. Kino ekirala kibagamba ne kibalimye okutegera kissa mbongo kyekiruwa. Buli budget embalirira ya Uganda gye basoma genda okusomebwa wiiki ejja. Buli mbalirira gye basoma essente zonna ebitundu 5 ku buli 100 sente zidda wa famire ya Museveni zonna ku buli ministry. Sente zonna zidda mu famire ya Museveni buli ministry. Ebitundu 5 ku buli 100 sente zidda wani wa Museveni e famire ye. Kimbali temanyi bulijjo mubuuza Jennifer Namusisi Semakula kyekyamugoba. Jennifer Namusisi Semakula omukyalo omuganda Kagubiru bamuwa omulimu n'agukola. Wabula ekiseera kyatuuka ne batandika omusindikira bwe kitatandisa kusindikira. Ng'abasajja abo bajja mu ofisi y'omukazi namugamba sente budget ya KCC almost 80% sente tozaagala. Museveni kenyini n'asaba sente, Janet n'asaba sente, abaana ba Museveni basaba sente, Salimu Sale n'asaba sente, n'abaana ba gavumenti basaba sente. Eza budget ya State Council. N'omusolo State Council gwesolooza gwonna nga gugenda direct mu family ya Museveni. Jennifer Musisi yagenda okulaba ng'ebintu bino biswaza professional ye ng'omuganda bwe yagenda okukyamako gye yakyama teyadda n'agenda nakati taddanga. Lwaki? Yakowa akamanyiiro nti bakusindikira n'omwana atasobola atagulaba ng'ali dense akusaba billions of money ng'ate oyina ozzimuwa. Kyekyagoba Jennifer Namusisi Semakula mu Kampala n'adduka. Kati bano bonna baleese sime badolose Bisaka simanyi ono Anifa Jennifer ono Kabanda baleese kyofato papier kyofato gabyono n'abalala bonna mbaata za neti ziri awo zikulira ku order za Museveni. Kati Minister of Agriculture gye batadde muwala wa Salimu Sale oli yali mu wealth creation. That is a direct transfer of money from the ministry to Salimu Sale. Wealth creation sente zigenda direct. Minister of Health sente zigenda direct. Minister of Education sente zigenda direct. Wa Museveni kyovola nti baguze property buli nsi. Sente zandibadde zizimba eddwaliro. Balina abaana balinga buloolo buli nsi ku buli university eyeetaagisa okusoma. Abaana obadde okimanyi nti abaana bagenda ku university okusoma ng'olwedde omwana agenza okusoma ng'alina amakaaga ge gy'asomera oba ali Canada oba ali mu America oba ali Bungereza oba ali mu Europe oba ali mu Asia. Omwana agenda okusoma, abaana bagenda okusoma nga apartment gye ziri mannya g'abarelatives baabwe. Gwe njagala okole research oba kye tuyita survey ku baana bonna abali ku state sponsorship abatasobola kugaa nti ndi mwana wa gundi oba basobola mu hostelo za university. Abali mu America gye bali, abali mu Bungereza gye muli, n'abali Canada mu gye muli, n'abali mu Europe mu kinoonyereze ko mujja kisanga abaana baabwe bonna basula mu mayumba gaabwe. Basasula busasuzi bills ndoza na property tax, basula mu mayumba gaabwe yonna gye bali ku ssente zaani za muwa musolo. Bwe bamala obbasomesa then balyoka basikka ne babaleeta. Osanga mwana ali mu ministry tomutegeera mwana waabwe. Osanga omuntu ali mu kitongole tomutegeera mwana waabwe. Yeye entambula sente ze zikoze ekintu ekyo kyonna. Ne baani abagendo zisasula mu mugendo zisasula. Kubanga wane waffe lyejjaluliro eritambuza system yaabwe mpaka kuwulira bubi.
baba bagambe wase mu comment section bino bigambo zenjo gede byogere ayimayo mu comment section bakugamba si bino byogedde mu comment section bakugamba mu comment section bakugambi gitulu mojirabe kati bwe batuuka yeri nga balina za apartments oba mayumba gaabwe kati ate ne bakola omulimu omulago badimanyi abaana abo be bagenda batandika okutunuulira mu department mu faculties endala nga banoonyaayo bannayuganda mpola 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 ne batandika bakolako profile bemanyi kino nkikugamba bonna bemanyi kati go batamanyi bamusanga ku university eyo nga munnayuganda batandika omukolako profile beba abaana abafiira ku university nga temumanyi mwenna abadde bafiira abaana bano ku university oba abaana abalema okusoma ne bamala ku university ez'enjawulo across the globe baana abaana babakolako report ekyo nakyo badde tokimanyi ng'obuuza lwaki banoonya omusajja ono atudde wano nkuwa information etaliiko wadde erikoola bane bagenda okusoma baffeffetta buli mwana yenna ali mu faculty nga tali mu sako yaabwe nga munnayuganda ne batandika okumubuuza gwani wajja otya wano famire yaani kati olw'okuba naffe twasaamirira nnyo abaana ffe manyi tulina ekizibu bannayuganda wekizibu bati batutonda we are so social that in case you meet your fellow Ugandans in diaspora you meet and you discuss, you talk. But without knowing that these people are data collectors and are spying on you. So you end up opening yourself to them and they get information. So they start tracking you. You end up losing your life or you end up not finishing your studies because you don't know who are the people behind that. Those are the people you've been talking to. Abana mabadde bafira ku university temumanyi bani abatta be bana abana babano bebuuza betunyigidde emyaka na bakyayina gatse zisomesa abaana mu Amerika nti tubakoze batya banyiga omu ku omu betunyigidde emyaka na bakyayina gatse zisomesa abaana e Canada nti nga batandika okukolako kudondoola yoyo omwana abatakikoze kuwa butwa balina ba agency baabwe within their circles already omaze beggulira obabuulidde buli kimu. It's very easy bo okukufunako information bakujjawo bwe kiri mu Bungereza bwe kiri mu Europe bwe kiri mu Asia wone wali university z'amaanyi ne mu Middle East yeyo gyola bagenda okusoma baana bawe bagendayo teri mwana wa munaku gwe basindika mu universities. Bana abafa bakyalina obusida basindika abaana baabwe bakutrackingira omwana naawe ne wenyamira kati mutandise okukaba amaziga ng'ate mbali temukimanyi. Gobadde okimanyi omwana ayinza okubeera mu America ku university naye nga yasalirawo permanent secretary. Gobadde okimanyi nti omwana ayinza okuba nga ali ku university asoma munyarwanda naye nga alina omulimu asasulwa ssente mu ministry oba mu authority oba mu kitongole kyonna. Gobadde okimanyi kati kankunyiiza onyiigire ddala omu kiri ku record mu Middle East omuli Saudi Arabia omuli Qatar ne United Arab Emirates bannayuganda abali mu gavumenti ya Museveni ne family ya Museveni ba owninga properties mu nsi ezo permanently. Saudi Arabia, United Arab Emirates, ne Qatar, ne Senegal, ba owninga properties nga nabona bobatya. Betugenda mu Africa, waliwo ensi nga balina properties imperative. Gende Tanzania, gende Kenya,
gende Rwanda, gende South Sudan, gende naddala Egypt, baina za apartment, baina buli kimwe kyeta wonna all over Liberia, Smile Dawana, balina buli kimwe kyetaagisa okuba nakyo. Sente ezo singa bazikola baziteeka mu ggwanga twandi bali tulina ki? Nkubuuza. Ngoyagala okunyiiga obulungi kankunyiize. Singa gavumenti ekyuka olwaleero neba tekyuse niwagwabo bwi kikwekweto nga kyakola kye tuyita financial forensics ng'omuntu omuguddeko bugwi g'obadde okimanyi nti abaana baabwe be basinga ovuga emmotoka ez'ebbeeyi mu Uganda nga bavuga emmotoka wakati wa miliyoni 100 ku 200 abaana baabwe mu Uganda. Obadde okimanyi nti emmotoka zonna zolaba mu Kampala mukono wa Kiseze ebbeeyi. Noonyereza baani abazivuga? Who are they? Baana baabwe, bawala baabwe, bakazi baabwe. Naye mubuuza okola mulimu ki wagenda okuva obuzibu? Naye sente ezo zivaawa? Sente ezo ziva ku sente z'osindika Uganda gwali mu diaspora akola. Sente ezo ziva ku musolo gwe bajja ku Munnayuganda waali mu Uganda zibakwata ne bazifuula ekitagasa bo nga bakola mu byo. Sente ezo ziva ku sente Museveni ze yeewula on behalf of Ugandans ne bazisaasanya nga baagala. Kati mwe mwale bulabe buyumba bwanita amonge buyumba busatu bonna ne mugandi mba ne mukazi atubye. Enyumba White House mugirabe ya Amerika. Mulaba White House ya Amerika. Buli mbwa mu government ya Museveni bayina ennyumba ezifaanaganako bwe zityo. Kale katugambe ennyumba Trump va ku White House tugireke. Katugambe ennyumba Trump bagiraba. Oba ennyumba za celebrities ennene. Buli mbwa eri mu government awo bayina ennyumba ezenkana bwe zityo mu Uganda. Eziri Mukono, Kampala, Wakiso. Entebbe, Kampala, Mukono, Wakiso. Kati abala bazizimbidde eddala eri mu byalo byabwe ng'omuntu alina ennyumba eri worth 1.5 billion over 3 billions over 5 billions. Kati gwe ennyumba ya Hamu lwakuba ennyumba ya Hamu eno lwakuba nimula nti yegizimba kumbaza ennyumba ya Muhoozi. Kati balina ennyumba ezo in every area. In every area of the country bazirina. Nga sente bazijjawa. Sente zammwe. Sente zammwe. Nego toyagala kimanya, toyagala kigamba. Era gwoliranga lumbi byagamba alinga byayogera tebina makulu. Essaazi zino ojja biraba bitalina makulu. Naye ojja genda ku kyeyomala emyaka 3 nga musajja atookola 8 hours a day sina kindi n'ogattako. Naye nga tebaagala developing kusukka boy baagala. Olumbadde nga neebuuza lwaki abantu tebaagala ku developinga Uganda? Yes, baagala nnyo, naye ekizibu kiriwa kikino wano. Mu mbeera eri mu Uganda obadde okimanyi nti abasajja abo kasita bajja mu kitundu ne bazuulamu property nga yeefaanaganyiriza eyaabwe bamakinga sure bafayinira who is the owner of that property. Kasita batuuka mu kitundu nga waliwo property oba nyumba oba ttaka nga ddungi oba ne property batandika okukola spy network kumanya muntu oyo nannyini nnyumba eyo yaani.
era bamanya nannyini nnyumba batandika omulondoola sinakindi bamu approachinga okumugula bw'ogaana solution nagibaga gye bakola either kutta ekyo nkimanyi kuno mwenna mubali muli wano mukimanyi nti abantu bangi babatuukiridde nga basipayinzeko okumanya properties zino bazifuna batya era bazijja ludda lwaki kubanga baagala babeere nga bebalina buli kimu basse bintu nga teri muntu yenna bonna mulina bavunnamira ekyo kyemutannamanya Omunyarwanda akulembeddwa Museveni baagala buli Munnayuganda afukamire bw'ati ku maviivi kye baagala kyekigendererwa kyabwe kye nakugamba nti ekirooto kyabwe nti bo baava mu camp, refugee camps. Now they have taken over power. They must make sure that all Ugandans be sent to concentration camps. If not so, they have to praise them because they are the king, they are masters right now. Chibagara nti buli muntu olina obavunamira. Ekyo kyekirooto nga bwe nti kino ekirooto ky'Omunyarwanda ali mu Uganda. Bannayuganda kubavunamira ate their main target is Muganda. Ne bw'onoosinika ebinnyo ng'ogamba oli mu diaspora oli wa NRM naye ng'oli Munnayuganda nakabala tebagenda kwagala. Tebaagala muntu yenna alina ssente nga sibbo tekiriyo. Era balina ne specific branches gye batereka ssente bazireetera mu bikutiya. Kino mu downtown wano Kampala wano bubanka obwo tolibesanga mwaje bikutiya. Wabula genda ku zino shopping malls zaabwe ennene mu Kampala. Simeza Acacia simanyi zaani ezo. Abasajja bapaakinga emmotoka ne bajja mu billions of money bazipaakinga baziteekayo mu banka. So sikulu banka muno busendera mu Kampala wano wakati wano no. Mwe sitambe kibe. Bagenda mu ziri banka ziri ku molo zenene kubanga teriyo mwebegwa abantu bugenda bula omusajja ne bafuluma emmotoka ne bajja kutiya nnya eziju nazi banki nga nagenda. So ekirooto kya Museveni Bannayuganda bavunnamira ku maviivi. Kati kambabuuse nkwegayiridde saagala ogwe mu kawunyemu w'olutalo lwa Museveni ne Parliament. Nkwegayiridde saagala ogwe mu kawunyemu wa lutalo lwa Museveni ne Parliament. Olutalo luno lwe luwa. Museveni bw'anaaba natta ekintu si yakitandika afuna abantu bakitandika. Museveni yasanga Parliament eyo erimu abaka batawera 200. Si bwe kiri nti ye kenyini n'akola kye tuyita gerrymandering okutondatondawo constituency ne municipalities ku lw'ebyobufuzi byafuna ennamba nnyingi. Naye ate ye mwami y'omu ate yeemulugunya nti Parliament etwala ssente nnyingi nnyo ng'ate tebalina kye bagatta ku ggwanga. Olwo lutalo ndule balutandise ninjagala kuwa ekinsi kyalo lutegeere wano. Ye ng'omuntu tasobola kuvaayo dduluma nti Parliament esobola ogiggalawo. Kati agenda sindika babbuloga batandika okumpa nti Parliament nnene nnyo etwala ssente nnyingi nnyo era terina kyekola. Kati mmwe mujje mugwire ekibooziboozi mulwane Parliament. Lwaki tasobola kiyingiramu ye direct lwa nsonga public service buli mukozi yenna wa gavumenti nga ne Museveni kw'omutwalidde alina ssente zaafuna ez'essalira kwakoma. Wabula Museveni afuna ssente eza supplementary budget n'eza State House, Ministry of Defence wa nga ssente zino zonna Parliament yezimuyisiza. Kati bw'agamba nti agenda kulwa ne Parliament direct bayinza obutamuyisiza ssente ze. Kati ayina kusindika muzannyo guno agusindike mu bantu mutandika okuba Parliament then alyoka aveeyo nga bulijjo nga Sevia. Ate kati abantu bagambe nti Parliament erina mugaso. Nange nkira bayinza okuba tebalina mugaso kubanga naye nga yabakola yabataddewo babeera abangi. Bwe mutandika okulya ekibooziboozi nga waliwo babuloga ba NRM mububaka wa Parliament esussa obunene bafuna ssente nnyingi tebalina ebakola babuuze ani yakuliyetinga constituency ezo, ani yakuliyetinga municipalities ezo.
era kibiina kye kisingamu ababaka abangi ky'obabuuza toyomba naye. Buuza bloga wa NRM ngo bagenda okuguza ekibuuzo kubanga kijja mubuuze ani yakulingatinga constituency ezo, ani yakuyitinga municipalities ezo nti Museveni nti okay kibiina kye kisinga mu parliament omungi mu Uganda nti NRM. Kati mubuuze lwaki tebasooka ne bagoba NRM yennyini. Nakiro badde tokimanyi. Wandikole oyinza okukola ekintu okulumya omuntu ate n'owuzika ngu yambe muyambe ekkiriza. Buli lwokola omuntu ekibi suubira nti ekibi ekikyo kigenda kujja nga kiri emirundi ebiri ku ekyo ky'okoze omuntu. Mwenna mundaba wano. Naye wologa mwana amujja omanya nti omwana wo naye ajja afuna ekizibu ekisinga ekyokoze omwana amujjawo. N'oba ogenda kutta muntu naawe ku famire yo bagwe kennyini ajja okutta ajja kutta by'okusinga gwe. Museveni yakozesa Anita Amongi okusuula okulinnyirira okusaanyaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. Nabagamba nti Anita Amongi yalemesa Nuupu okufuna abaka basukka mu 120 abaawangula plus n'abalemesa. Ye ng'omuntu Anita Amongi yalemesa ekibiina kya National Platform ofuna abaka basukka mu 10 plus. Ye ng'omuntu oluvannyuma Museveni esali Museveni wongerako abaabwe. Kitegeeza Nuupu amazima eteeko kubanga yafuna abe ba parliament abawera 200 abaawangula. Naye Amongi n'akola kinene nnyo okugirwanyisa Museveni esali musale. Naye olw'okuba nti yakola ekikolwa ekyo Katonda omunaku teyeebaka akomekkereza luddawa. Ate ye byafunye bibi nnyo n'okusinga byeyayagaliza kyabwe n'okusinga byeyayagaliza Nuupu. Takyasobola kuyingira mu lukale n'ayogera ekigambo ensi n'ekiwulira. Kati alimu under house arrest ayinza okubeeramu obulamu bwe bwonna nga bakola Tumukunde nga bakola Kayihura n'abala ne Sejjusa bayinza omuteeka mu house arrest ebbanga lyonna erisigadde. Naye nga kiva ku ki yakola ekikolobero against the will of the innocent Ugandans ng'abalaga nti w'amaanyi. Where is she right now? So waliyo kendeeza ettima. Kendeeza ettima. Ku buli kintu ky'ogenda okukola kirowoozeeko emirundi ebiri. Nti kijja kuzza omuzigo. Kigenda guzza gutya. Kigenda guzza gutya ku buli kyokola. Yalwana Kyagulanyi. N'alwana Nuupu. N'alwana ba MP. N'akola buli kimu ekyetaagisa. Njagala ombuulire buli yalwana Kyagulanyi ali luddawa. Buli eyalwana Kyagulanyi aluwa. Omuti Sseddugge n'abaagugendamu tekukyaliwo nno munnyinaayo asobola kwogera nti amu president oba EIM. Ku bonna aba ADF tekuliaga nti EIM oba mu president teri asobola kwogera. Lwaki? Okalya ddakaddadda luyagaliza muka kitawo Lutanyoko. Mu dipite mukyali muntu asobola kweyayamula bonna bafu. Lwaki? Nkwe tewamayigo bazanya naye. Museveni politics gwe atazanyangako politics. In fact politics amwekwasa. Museveni is not a politician. Museveni is a gangster. Museveni is a pilot. In his entire life he doesn't believe in democracy. He believes in violence. And I'm here to inform the international community, including Ugandans, Museveni is not the last born of violence. He's just lucky that Ugandans are still asleep. The day will come when Ugandans awake to challenge him in his own game. He will be finished. Because now publicly we know we are led by foreigners from Rwanda. So I think, I hope everybody, now you've got the information, you understand exactly what I'm saying. Museveni, he's not a politician. He's just a bandit, a gang leader, who doesn't believe in democracy. And he doesn't believe in the rule of law. Each and every decision he makes, he just orders, not using law.
You can't believe that Museveni, he can pick a phone and call a judge. He doesn't care what the law says. He just pick a phone and he instructs the judge that you're supposed to do as I said. Don't do as the law says. Kolanga wengambye to kolanga teka welikola. Oya abaya soma mateka. Waya soma politics. Abati yasoma politics nabati yagobera mateka. Nagamba minister sente zokuteziteeka eno zikomyewo ago si mateka. That is jungle politics. Kati gwaroza nti tuli mu normal politics. We are not dealing na mafia siba politicians. Ompulya bulungi nnyo? Okitegedde bulungi nnyo? Kati wano wenjagala nkunyonyola otegeere. Njagala nkusiigire ekifaananyi bulungi mu video ya leero otegeere bulungi nnyo. Nakugambye omuzannyo buli kintu kirabiremu omukisa. Ekintu bwe kiba kibi kiyigireko okiggyemu omukisa. Ekirungi kyegendereze nnyo kuba kirimu ate ebibingi nnyo. Lwaki? Ebyagudde ku Triple M abirabye. Si bwe kiri nti ye. Wabula kansooke nkole ka disclaimer kano. Muyinza kifunako mu underground. Ne kansooke kibagambe. Omukyalo oyo gobayita Nammere. Gobayita ani? Nammere gobalonze minister. Omwana oyo wano tewakola. Tateekeddwa kubeera mu public. Temulowooza bulowooza nti ali arrogant okusinziira ku intelligence information gye namukuŋŋaanya wano tewakola. Wano tewakola. Wano tewakola. Mulalu. Mad. Mulalu. Gendo kibuuza ku yasomera ku kyalo kwa kulidina buli kimu naturally mulalu. Bakubiraga ndi stable no mulalu wano waya tezigatta. Naye mu butagatta bwe Museveni amakozesezza ebbanga lyonna. Wano wenjagala osokootiire. Mu ethics and integrity. Mu ethics and integrity. Bwe bagenda okulonda omukulembeze olina okuba ng'oli exemplary. Ng'oli kyakulabirako. Oyo mukyala saga zonna zaabaddemu nga tannayingira politics ku radios yakolako ne ku TV buli kimu kyonna ne stories zimubaddeko. Kale nti nenajja nayingira politics byabadde ayogera n'engeri giyisa byonna teri asulamu wadde bwerosi wano. Teri asulamu wadde waki? Lwaki ono yamulonze wano. Yabadde amulonda olw'okuba badde amukoledde emirimu gy'okubega era nga mubegedde bulungi. Kati the downfall of Anita Amongi ebadde involved n'abantu babiri. Kabanda ne Nammere. Bino by'omukwata baali bamusika busisi mujja mu parliament. Baali bamujja buzibu public. Agenda aweeyo information yali esigaddeyo bamale bamukola ekiddako. Kati olwamala okuwa information esigaddeyo kujuwa mukama we gwe yabadde mukwano gale mugane ne bamuta wayise na kumeka bamuwadde wa minister as reward. Lwaki ekintu ekyo kiriwo ekityo. Kati ate Kabanda yabadde alwanyisa Nammere ng'akolera ku biragiro byali bya Diddigi. How come nti ate Kabanda is nowhere to be seen ate gwe abadde alwanyisa nga sabotaginga diri ya Gigi kati ye minister. Oyo omwana abadde akolera Museveni all along ng'amubegera. Nakati mu ministry gy'amusindise temulowooza nti agenda kukola kuweereza abantu mu ministry. No. Agenda ku mirimu gya spy network gy'agendako.
genda obuuze ku kyenjogedde, genda Masaka obuuze okuva ku bagenda kugalumba ekyeyogedde kituufu. alika akatuli ku Windows ze. Windows ziyisa. Windows ziyisa. Ekyamuweesezza guno omulimu bagumuwadde nga specifically ayina kyagenda okukolera Museveni within the system. Lwaki nti amutadde mu kifo wasobola okufunira access ku buli munene ina mu government ati minister mutula mu cabinet eyo gyagenda ng'okujja okukola spy network yatwalira omukulu information emutere ku mmeeza bw'atyo Museveni abadde operating ebbanga lyonna nakyo mwezi okuba temunnakitegeera. Gozachi Kabanda yavuliraga nti bwe maliriza bino singenda kubula ngeri bannoonya bagenda kunzita yategedde oluvannyuma nti badde bamuseetinza ayake n'ayaka. Era kyebalimu mukubisa muga mukazi gwa lero anyisa ate nga afuse minister gwe tofuse minister bakimukubisa kati olwedde naye bamukozeseza bamusudde. Neba mukozeseza bamusudde kinavaga nti okubeera double agent kibi. Double agent tolifuna mirembe wantu wonna nkiddamu. Komulede gy'oli sigala mu nkyukakyuka tolyanga mu nkyukakyuka olukwe. Tosobola kusavinga Katonda nosavinga na sitaani omalako. Either sitaani akwettira oba Katonda akuwumuza. Nkiddamu Katonda tattawumuza buwumuza sitaani yatta. So tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala. Tosobola kwagala Katonda nga ne sitaani omwagala. Kwonna sitaani bw'atakutta Katonda akuwumuza. Tosobola kubeera double agent n'owangaala kubanga teri akwesiga jjajja teri agenda kwesiga ng'oli double agent teri asobola kwesiga. Nobo ogenze mbyafaayo kunoonyeza ku bambega bonna baali babeze ensi yonna. The moment omuntu afuuka double agent abatakyalina kiddako babagenda kutta. Kati ekyo kibagambye yamuwadde obwa minisita ng'agenda nga onajja kuba alina access okuyingira buli kitongole kyonna nga minisita ng'akuŋŋanya information na buli kimu mujja kiraba kubanga ibwate bwabadde akola ebbanga lyonna. Era ekisinga obbanyiza ku kibiina kya National Platform mukimanyi nakino kankibage mwezi okwate mukimanyi. 1. Ekibanyiza ku kibiina kya National Platform kiri ekintu kimu. 1. Ekibiina kito kyekisooka. Ekyokubiri be basindika okukoleramu emirimu gyabwe gyabalema ne kigaana. Ekyokusatu nti omukulembeze waakyo era amuwangudde emirundi 2 bali mu mufuna ku lasiti n'abatologo kati bamanyi kikyagenda kuzzaako kyekisinga obbaluma. Baagala okukola buli kisoboka kyonna okuggala ekibiina kikyagaanyi kubanga mujja ne mwa information ng'ebalemesa okukola balina okukola. Wano mwakubye projekiti ya Muhoozi, projekiti ya Anita Amongi ya corruption. Njala babuuza how far is corruption saga of Anita Amongi? Is still moving you or it's now stagnant? Njagala mpandikira kimwakoze mwakiko era mwekubira omugalo mu comment section. Kyenda badde mbagamba singa temwakikubye singa kyagenda maaso singa bapitawa yo project mwagikubye n'ennyini yo kati amaze wiiki takyapostinga kuba kyemwamukoze temukimanyi. Mwakubye project n'ennyini yo amaze wiiki takyapostinga lwaki? Je mwade bamutadde nga bagenda mu pika public efuna omuliro nti yo wafa ali luddawa. Mwakubye project ne mugisuula wansi completely n'akomaawo amaze wiiki takyatinga lwaki? Mwakubye project ekyagenda mu maaso. Je mbagamba if you concentrate on the issue, the moment you expose them they go silent. Balina okuddayo kati ku drawing board badde mbakole strategy naye bajja tusanga tulaba.
njala kubuuza gye yatandikidde gyeri oba eriwo erirudda wateriiwo munyiivu. Kiki ekiriwo buze mubagambe data yabaweddeko bibakwata biweddeyo oba banoonya baweddeyo. Kuba project finito finish yawedde singa temwaje kubyaja singa bakyatuvuga akata newe kyemero sibale bajja bakima. But it doesn't make sense right now. The project doesn't make sense anymore kubanga mwagikubiye. Kati transition gye baagala okukola nayo balina kudde ku drawing board. Mumusaga n'amaanyi ge mulina. Saagala mwenyome mulina amaanyi mangi nnyo n'okusinga kye mulowooza. Buli kintu ekijja musooke mukyetegereze kimukipapira. Kasita mukipapira mugenda kutomera. Bwe mutomera kiba kizibu nnyo okukola ki? Okuddayo. Okuteera ku drawing board. Ne kasita mutuula. Ne mugamba tugenda kuba ekintu kino. Kiba kiwedde. Ne mukikuba nga kiyiika. Kati project mwagikubye neeyiika. Okitegeera? Ate nabo bennyini bamala ogikuba. Bwe mumala ogikuba nabo bennyini bagikubira ne bagitta kuba kyandibadde kizibu nnyo okukiddamu kidifeninga ng'ate bamutadde mu kabinenti wa minisita baane kati bamuziikidde ddala mu kofi ne bamusuulayo n'ebisumuzo bisuula mu nnyanja oyagenze ani who is next. Obothe mubbi waali tayiwa mubbi waali bonna batadde mu kabinenti bonna bali likorikodi z'obubbi nammwe we bali kikye mulina okukola. One, Simon Mugenyi byabakama mbere ejo tukyetaaga DL forms zaffe. Simon Mugenyi byabakama mbere ejo tuteetaaga DL forms zaffe. Gwe tulowooza okusirika tuli basiru. Twagala DL forms zaffe. Gwe tulowooza okusirika tuli basiru. N'okuleeta Ebola mwadde mutya nga temayi bantu bameka bagenda kukola ki? Bagenda kugenda na mugo temayi bungi bwabwe. Ne muyimiriza omukolo gwa Katonda gw'abantu okulamaga kubanga mutya obungi bw'abantu. Mwatemma kye bayita kuswaza bantu bano. Bwe mbaswaza baba tebakira kye bagenda kuzza akakuwa ekyokulabirako. Buli mulamuzi ali mu Uganda kino kiddamu. Buli mulamuzi ali mu Uganda munansonyiwa kuno buyinza okuba mwoyo kuli. Abalamuzi bonna basinga obungi va ku bano Museveni be yeerondedde aba high court baveeko ne kati bano abalamuzi bonna bali wansi abasinga obungi basajja battu bakwata ate mu ndyanga okugulira ofuna ebifo ebyo. Ate bamala bifuna ate ne bafuna instructions okuva mba state operative orders za Museveni okola against their will nga babalamuzi. Kalate bo bannamateeka babafuula babigere nti bannamateeka bo bennyini no bali mu kutya. Buli muntu mu Uganda ali mu kutya bamufudde nti buli muntu alina kutya. Buli muntu bamufudde nti alina kutya era teri alina kwogera. Alina okwogera alina kufa. Eyo si a solution. Solution ya ggwanga lyaffe tulyetaaga. Mulina tu accountability y'abaana abafudde mu struggle. Mulina okuta abasibe bonna abatalina musango. Ate mutuwa obuwanguzi bwaffe. Ffe tulina buzibu nammwe. Mwe mumanyi obuzibu mutulina. Ffe tulina buzibu nammwe. Mwateekawo kulonda nga mumanyi temulina maanyi. Mwagala kujja kubanga mutya okudda mu bantu. Nolonda cabinet nga almost egenda mu bantu almost oyinza okusoma olukalo lw'abantu bwe walonze bonna nga bagenda mu bantu almost kinaano wa plus. Bonna bagenda kukola mulimu ki? Nolonda cabinet
ne ba state ministers bonna n'obuuza bagenda kukola mulimu ki era nga obadde balonda Uganda ekyuseeko ki era bano bolozi bagenda gikyusaako ki the same system. Abantu bangi bali mu diaspora bagala kudda waabwe ne batya gwe n'obuuza mu famire yammwe ne mu gavumenti yammwe temuli muntu asobola kugamba no eggwanga litambulira ku bunkenke kino kakibagambe history mumanyi mwabali mu gavumenti ya Museveni bannaddiini mumanyi history wa Uganda mumanyi buli kimu nti obudde butuuka Bannayuganda ne bava mu mbeera ey'obufuzi bemanyidde bagenda mu panic mode. Bwe bagenda mu panic mode baba tebalina kyakusalawo okugjako kye balina okukola kwe kulwanyisa gavumenti epaka kuwulira bubi. Kati obwo bunkenke bwe mutadde mu ggwanga Uganda sirowooza ne mugenda kukakkana nabo nti muveewo nabo mugenda busasulira. Ebyaliwo mu myaka gy'ensanvu bye biriwo kati. So kumwe mwenna ku mbaata za neti Sero Bihoga ndi Educate Bihogo tekuli muntu asobola kutuuza Museveni namugamba nti enough is enough waayo obuyinza tuleme kudda mu bye twavaamu. Believe me or not ku buli lunaku olukya eryo Bannayuganda basukka emitwalo 10 abenyuwa obufuzi bwammwe era nga they are willing to join any armed struggle. Ekyo nkibagamba buli lunaku ebeera abantu ne bwe kiba bitwale 5 nga they are willing to fight for their country. Naye mugenda kutuzza gye twava kuba temwagala kuwayo buyinza. Gomanyi kitegeeza Bannayuganda to doubt their own country or to renounce their own country. You think people in diaspora that they are sitting seeing whatever wrong things you are doing in the country, you think they are quiet? They are not quiet. They are just mourning and as well planning what is next. And you know that. Tekuli mundu mu family yammwe mu government asobola baga nti banne tutuuse mu mbeera eri eddayo mu myaka gy'ensanvu. Tekuliko musiru omu asobola kuzuuka bagamba. Senkulu Mmando w'Abanyarwanda Museveni tekuliko omuntu asobola kutuula bagamba nti tuzzeeyo mu myaka gy'ensanvu nti ensi eri ku bunkenke. Kisobola okuzzaayo eggwanga ne liddamu. Tekuliyo musiru n'omukumu mu gavumenti asobola kusituka naga kino kitulimu nga kire eggwanga ngali waba. Mu public mujja kusiga akazigo ebyokuwamba tebiriwo ebyokutetemera okuba no mwerangirira yesi mujja kikola naye temumanyi ennemite gye musiga mu bantu mugenda kijjawo muti ekyo. Mugenda kijjawo mutya mu diaspora almost eriyo 3.5 million Ugandans abali desperate okuddewo n'okulaba ng'ensi ekyuka. N'abali Uganda bennyini lwakuba mbalabanga abasiru nti bafala bali mu bintu bya kisiru ekyo ekibakozesa ekyo nakibanyonnyola dda ne bajjajjaffe bagenda okukola akasanvu mu Amerika abaddugavu baatuuka ekiseera nga balina kuyimba nakunywa mwenge nakukola netime bamala ne beenunula. Wembuuza kumwe basera account educated kao oba Sero Bihoga and educate, nobody can sit down and tell the entire family of Museveni and their colleagues that the country is heading towards the cliff. Mbu solution gye mulina yakunoonya Lumbuye mutta. Mwe solution gye mulina. Solution gye mulina yakunoonya Kyagulanyi mutta. Solution gye mulina yakukwata baana banyiga batta bateeka makomera. That's the only solution. A political prisoner. And you proud to be a politician. Muli basiru nnyo ate sibalabanga nako. Teriyo mu nsi yonna nga solution ey'okusolvinga problems yali endinza mu kutta tekiriyo. Tekiriyo.
abantu bonna mbatadde mu panic nti buli omu atya kati munne. Abantu bonna mbatadde mu panic nti they have to look for other alternative to save that country. Era tubanoja era mbeera kuno netunulira abantu naddala abantu abali mu diaspora nga wagira naye nga tamanyi kizibu kiri mu Uganda. Nodde omuntu nga ali Uganda naye nga olwokuba nti ye agenda n'alya n'anywa tamanyi kizibu kiri mu Uganda takimanyi. Ng'obadde okimanyi nti enkima ze zisinga okumanya ebizibu biri mu kibira. Bw'otemawo ekibira ekyo nga ziryoka zijja mu bantu kubanga ziba tekizalina solution. Kati Museveni banno mujjawo democracy. Democracy kyekibira naye munaasanyawo ekibira ekyo ekya democracy abantu bagenda kujja we balina okubeera mujja bbawo tejja kubeera omuntu abakola ki abataasaako ekyo president kyekibagamba the more people decide to raise he will not stop anybody kuba it's their constitutional right. Ajja kuba takyalina budde bwebataasaako. Nze neebunye nete waliwo omuntu asobola gamba 70 history is going to repeat itself. Teri muntu asobola mutuuza muga nti why tuwaba. Teri yasobola batuuza mu basajja mu abayonke ente ne bagamba nti eggwanga lizzeeyo mu gyensanvu. Teri yasobola bagamba. Buli kintu kiberako entandikwa n'enkomerero naye kiwedde kitya. Ffe twagala kumanya ekintu kino kigenda kuggwa kitya. Era kyeggwera mwami. Ola ne bw'ogenda okweyaba mukama gwanyi era ovaayo olina okufundikira. Ne bw'ogenda ku kakyagera era olina okufundikira. Ne bw'ogenda ku mulimu guliko essaawa kw'okomekkereza. Ne bw'ogenda ku ssomero era otuuka ekiseera nti kati nfunye masters oba PhD oba doctorate nina okufundikira okusoma. Naye mwe temusobola kunomuga nti kimala myaka 4. Mutta muwambye buli kimu mu kibbi mulowooza mugenda kugenda nakyo mpaka ddi. N'osiba omuntu n'omujja ku famire ye naye nga fayiro temuli musango. N'osiba abaana mu makomera nga ne famire abaana be tebamulaba yabadde anoonya omugaati n'omusiba naye nga kyomusibira tekiri makulu. Not abantu for your personal benefits. Alina oteeka omusango ku musajja muwanga kivundu nga talina musango. Mwe muyinza okulowooza nti mwamala muli batemu naye ebikolimo bikwatira ddala ekyo kyo nkikugamba. Ate kasitola wange omuganda asirise n'asirikira ddala bw'ati ng'ataliiwo kyaba kulowooza tokimanyi. Bane Uganda mu kusirika kwabwe si basiru. Wadde mwalaba ne bava sima bali ku mupiira gwa Arsenal no. Si basiru. Kye baliko bakitegera bakimanyi. Mwali tulina engombe egamba nti totakibenga tunakikenenya ndusu. Eyinza okuba yemu ku strategy balina. Naye lwe banaakwata ekibenga kikenenya endusu. Abaana bamu bona tobamanyi buli kimu tukimanyi mujja kubulwa munywa amazzi. Ekiruyi n'ebyokukola buli kimu tukimanyi. Tewali regioni ekyabaagala. Amaserengeta gye mwesiba gye muga gye muva tekuli alina kijja kyajjajjaawe. Nabo mubasi. Mu kiikaddo gye mubadde mugamba nti mulina support nayo kyaggwadda. Mu mambuka mubakolako effujjo. Mu bukiikakkono bakolako effujjo ate mu Buganda. Mu Buganda wano. Twakowa. In fact, mutuwunyiranga zizi. Mutuwunyirira. Gomanyi okulunda minister nga nobody cares. Nobody cares. Nemusoma budget, nobody cares. Nobody oba walonze cabinet, nobody cares.
Lwachi? Because people lost interest in your regime. It is overdue. You can't force people to love you or to vote you. People, they have their own choice. Which choice they vote Robert Kyagulanyi Ssentamu? Not you. People are tired to see Museveni and his regime. People need change. Museveni ng'ogenda webakabaka ku bakazi ab'enjawulo n'obazalamu abaana wakyo bazadde mu gireti bw'omu kubanga oyagala change oyagala kukyusaako. Why don't you allow Ugandans to change their... Why don't you allow Ugandans to choose and to change power to other people? Abantu baagala kukyusa abantu bakooye. Omuntu nakubuuza who's your kind of Museveni? Who is Museveni? They don't know you. Wakubuuza amaze ebbanga n'obagamba emyaka naga myaka ana nti ye naga mubadde mukola ki? This is a dictator for 40 years into ye. Na kwata kumtuna zisa mwenvi naga wow. Guys, are you normal? Yes, we are normal. What we are doing all wrong? Naye mmanyi kiri kimu. Kyemmanyi kiri kimu. Obweraliikirivu bwange bwe bunonoka mbagamba olwaleero. Wine yaludde nnyo mu Ssengejjero abeera wa bbeeyi nnyo. Wine aludde mu Ssengejjero abeera wa bbeeyi nnyo. Ne regimu erwa mu buyinza olunaku lwegenda ebeera erimu ebikolobero bingi nnyo ebyobulabe. Era ejja kubeera expensive nnyo. Neeraliikirira singa tewabawo ekikolebwa ku ggwanga eryo. Olw'omululu gw'abantu abatasobola kulengerera wala. Buli lwe neebaka ngamba eggwanga eryo Mukama liteeke mu ngalo zo. Otherwise, abantu balina obusungu. Museveni abanyankole bakulinako obusungu. Basirise. Museveni abakonje bakulinako obusungu. Basirise. Museveni abatolo bakulinako obusungu. Basirise. Baganda bafa mu Northern Uganda bakulinako obusungu. Just basirise. Nairo West bakulinako obusungu. Just basirise. Eastern balina obusungu buliko n'ebirevu basirise. Mu Busoga batunula naye basirise balina obusungu. Mu Buganda tetuli banyiivu tuli batwakaavu. Mu Buganda tetuli banyiivu tuli batwakaavu. Bonna bolaba kusinikira obulinga ya Buganda. Buli family erimu ekizeezengere ne mu Baganda mulimu ebizeezengere. Nga byo biwema n'ensigo gye byandisimbye mu lusimbo oluddako. Nkidda Museveni kwa kikugambe. Buli family erimu ebizeezengere ne mu Baganda mulimu ebizeezengere ebiwema n'ensigo gye byandibadde bisiga mu season eddako. N'obibuuza mugenda kusiga ki? Kati Museveni bonna bakusinikira ebinnyo nti bakwagala mu Buganda bye tuyita ebizeezengere ebiwema n'ensigo gye byandisimbye mu season eddako naye nga tebakwagala basinga obungi twakukoowa. Era ekyo kyokimanyi. Naye muganda wange n'agenda okusala ebyayi amala n'afuluma akamugwanya. Mujja kufuluma naye mufulumye mutya? Mufulumye mutya? Buli muntu mutaddeko olunyaga. N'abaagenda okunoonya ekigule Magala Eddiba yonna gye bali. Buli muntu wasula wa mamuka. Buli muntu alina essala ng'agenda okwebika mu katandaalo ke. Mukama njagala nkere ku makya ng'essimu yange egamba Uganda kiyiise. Yessaala. Manyi munnoonya naye nange olwengenda okwebaka mu katandaalo kange nga tisinga nkeera ku makya nga kiyiise. Si lwakuba nti njagala kuddaka oba njagala change. Naye njagala kulaba ku maziga gammwe. Njagala kulaba mudduka nga mulesse ssente.
Njagala kuba mudduka nga mulese ebizimbe nga muddukidde mu lugero lumu nga ne passport ezimu ziri kyenjagala okulabako nk'eggwanga olizze mu mikono gy'Abannayuganda. Njagala kulabako nammwe nga temukyasobola kufuna access ku document za Uganda. Njagala kirabako Munnayuganda ng'azzemu okunayitinga ku lw'eggwanga history adde mwakolebwe. Bwe kibanga kituusewo very soon muddangayo ku ssemateeka 1962 9:5 mwokiranga ku State Square ne mukumako omuliro. Nkiddamu ne bubaka bwange. Bwe bukeeranga enkya kyesimanyi leero baddi ng'ekintu ekyo kiyiise. Munkoleranga ekintu kimu ssemateeka 1995 mumuleetanga ku Constitution Square siba mulonkingira ne mukumako omuliro ne mujjayo ssemateeka 1962 atugatta ffenna we tujja okutandikira. Buli omu kyekirooto kye. Ate nyongera n'okubajjukiza na kino mukijjukire. N'abawagira NRM bakikolola kuba nti balina option kubanga bayala ne basinga obukoowu n'okwagala lugimu eyeveeko. Mukutte buli gwe mulina okukwata mu information ne mefuluma ekyafuluma. Musembe mulina okutta information ekyafuluma. Eri abajaasa bali kulankeza waggulu abali mu mabuusu nga muloze badde bakola ki bafuluma information ekyafuluma. Musibye abapoliisi information ekyafuluma. Nze munnoonya muloza musobola okunzita ne munanzita ejja kujja olumbuuluma ate sijja kufa wendi. Information abaana bagenda gifulumya. Ne buli muntu asaba. Tulaba ku magenda gammwe. Njogera n'abantu bangi besimanyi. Olina kubira essimu n'agamba mwana wange tulaba ku ggwanga likyuka lizze emikono gy'abantu ne mugamba amasenga taata guma. Kijja kubeerawo. Nze ogolaba essimu zenfuna ne message ezinsindikirwa ku bantu abaagala okudda ewaka gamaze emyaka 4 mu Amerika njala kuddaka. Maze emyaka 3 Canada njala kuddaka koye. Maze emyaka 4 mu Bungereza, maze emyaka 3 ndi mu Europe, ndi mu Asia gye twaddukira gye twawaŋŋangukira. Tuli South Africa twagala kuddaka naye katutyayo. N'oteeka abantu mbunke nga buli omu jadde waka atyayo. Ninga kikennyo. Kikennyo abantu kye bakola. N'otuuka okuwa Abanigeria passport za Uganda. Lumbye n'omumma passport. N'otuuka okuwa naye Abanyarwanda passport n'omumma lumbye passport. Muna Uganda mbukuba toyagala atambule yagala omuttire waali. Bamba clat. Ne bwe nnaabanga Katonda ankomye mbaddewo. Nja bakola ku revenge mbwammwe. Nja bakola ku revenge mbwammwe. Mulimba. Temusobola kujja na musanja wa culture ya Uganda yonna mwe ba refugee. Temusobola kujja kusanya ogwanga lyaffe mulisiimulizeeko ettoobe. Ekisooka you don't associate. You associate for benefits. Don't associate for the good of Uganda. You associate for benefits. That's why you betrayed each and every person in Uganda. You don't follow the agreements. If you were following the agreements, the agreement which you reached on between you and His Majesty the Kabaka of Uganda would have been enough to settle the peace in Uganda. But unfortunately, you don't agree. And you don't respect the agreements. You betrayed all Ugandans. Those whom you think that they were clever they are clever than you. You ended up murdering or killing them because you were in fear that if people, they are there, more clever than you, they can't be there when you're still there. They are going to remove you in power. So the fact is, twagala kulaba ku changing ya mirembe. Wallahi nja bakola ko revenge ku bye munkola.
ekyo nkibagambye. Kino mbayi mugenda kasala mu katambuze nimbagambye ekyo kyogedde nze nja bakolako revenge. Gosubidde abaana bemusibide mu kukomera emyaka egyo gyonna musibide mu kukomera balowooza ki? Bagenda kudda nga balowooza nga mulowooza nti babatadde mu discipline. Si discipline, torture. Abaana bali mu torture kye mulowooza kati mukutta abaana mbasiya zembanyize mubakoze gosubira nti omwana agenda kubanga addanga agenda kusinikira binnyo. Ne munda muwagala transition ne muwagala simanyi dialogue. Who am I going to dialogue with? Omanze okutulugunya omuntu. Basajja mmwe muli babi mulinga sirimu akwatira mu nzikiza. Tosobola kukola muntu kikolobero ate n'omuteeka ku mavivi mbwe ataakwetondere atajjage public nti yegwe gusinze gwakozeeko ekikolobero. Notta abantu beronzulula noddira omusinga n'omuteeka ku mavivi gakwegayirira ate omusobire omugenda talina notta abantu bomambuka nova tebakwegayirira tebakusonyiwa bo oba osonyiwa. Nosanya Obuganda obwakulera ate noga nti Obuganda bulina okwetonda gwe kabaka Buganda gwe. Buli muntu yakuteekamu ssente mu lusiko n'omutta n'omusasulamu mutta. Wakyala Omuganda alina bizinesi etambula mu Buganda awo mu Uganda. Abawonye bonna badduse. Kuba tegedde final ki ekibadde kijja mu bulamu bwabwe. Gwe ng'ekikutuuza buli muntu yina mutte ani gw'oliisa mu Uganda. Basajja mmwe mbagambye ebikolobero munkozeeko ngenda nja bakolako revenge. Wati bwe mbasijja bakozeeko mu bulamu ne tubatalo mu ggulu tugenda kwekubirayo. Ekyo kibagambye. Katonda ali baliwo ali ng'atubuuza nti kibagenda okulya nga tweyoola tuga mu viinyo. Ng'obuga tubusaanyiza obwona tuli mu kwekuba. Ekyo kyo mbabuulira garanti. Ku bikolo bimukoze ku Bannayuganda, bimukoze ku Baganda, bimukoze ku Buganda, bimukoze ku bantu Ssekinnoomu ino bisasulira. Mwene mujje ne mutusange waffe. Ne mutufuule mmomboze. Temukomyoko ne mututta. Ne mutugoba ku mataka g'abajjajjaffe. Ne mugeddiza. Ssente z'omuwa omusolo ze tusasula. Ko mutufugidde. Ensi yonna mugimaamidde. Temutwagalawo. Ate mututta ffe tubeegayirire embwa mmwe. Netuna muggulu tujja kulwanirayo ekyo kibagambye. Sobola balekera takulekera tomulekera ennyanja ekuttombera. Abantu abakulu batambula boogera n'obwama. Bakitaffe batambula bayita mpewo boogera. N'osanga abakazi abakulu beeyogeza nkikimbeera yeeboogera. Banadino basambu tubali awo beyogeza bweyogeza. Banabya busuuzi bali mu kweyogeza bweyogeza nga abasiru. N'abali mu diaspora abantu bali mu kweyogeza bweyogeza. Gw'omuntu w'omu bw'ati. Banaye akatambi kamaliriza tujja kusekana ku lunaku Lwokutaano eyawange eggulu mu bbanga awo anaaba akkiriza okubeerawo omukaba 13 mpeera buli omu gy'oliza okukola nze omulimu ogwange ngukola era nkyagukola singa mmanyi embeera gye mpita munandibadde sijja ku mutimbagano n'enzijja n'enjogera ebigambo bino olw'ensonga eggwangiro linnuma teri mwana ali mu diaspora atafuna ssente zisobola kubeeza bulamu bwe naye bwe gye zidda tezirina kizisobola kukola yensonga lwaki bannyawo babonaabona n'ava ku kiro kino nadda ku kiri agenda okudda Uganda nga tebigatta si lwakuba nti tebisobola gatta no sisitimu nfu
butata ne budda nga bukoze butuuka Uganda system ne bulemesa ne buli nnyo ne bugenda kuwaŋŋanguka. Maama nagamba nze emyaka 4 ne mpulira embeera eŋŋaayo enyinze n'owulira ng'oyagala kukaaba naye nga tolina ky'ogenda kukola. Kati waliwo abaana bali stranded in Cambodia bankubira amasimu ne nina ekizibu kimu saagala kola muntu yenna ng'abonaabona naye kati owulira abaana bakubira amasimu bakusindikira bana tuli Cambodia tuli stranded naye teyasobola tuyamba naye n'obagamba Cambodia nga twabalabuladde naye nga tosobola kubanga tebalina optioni. Eriyo bannayuganda bannaffe bali Cambodia babonaabona basula ku street balinga mbwa mwamwe bali mu gulofa bavuga V8 bali muzinkoni mulimu kulya munyumirwa. Ghana erescuinze abantu bayo bonna okuva South Africa bannayuganda tewali abanyezeko South Africa teri muli bakulembeze eki mmwe muli bakulembeze eki video wedde.